2020 ng'atandika twafuna shock. Fiye Mutoni yasobola okuba nti atwalibwa ebutabika asobola okuba nti ajjanjaba omuntu oluvannyuma lw'okuba nti yafuna addiction ku njayo n'enjaga oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo yasobola okwesamba. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Kat. Still right about now getufuna Fiye Mutoni basobola okuba nti bamuuzaayo mu rehab olw'enjaga. Wano nno yafuna obutakanya ne manager Malitini mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti amuswaza okumuvuma n'okola ebintu eby'enjawulo. Fiye Mutoni twakitegeerako nti obaoliawo yali azeeyo ku biragala oluvannyuma lw'okuba nti MC Kat yasobola okutambula muno omukyalo omupya amanyikiddwa nga Caroline Mark era nga amawulire gamugwako nti bategeka mbaga. Bwe twogera Fiye yeetaaga Saara era nga wetwogerera ali butabika Mama Abi oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo obulamu bugenda maaso n'okuba nti mukaluubirira. Twali tulowooza nti kafunya management eya Malitini yes eya Paint amanyikiddwa nga obaani nti ebintu agenda maaso n'okuba nti abikyusa naye kyanaku nnyo olunaku lwaleero twakitegeddeko nti omukyalo ono bamuzizayo mu rehab. Lwaki Fiye addayo mu rehab? Lwaki Fiye yava ku MC Kat? Lwaki Fiye yasobola okwewagula? Lwaki Fiye ebizibu bigenda maaso n'okuba nti bimutuukako? Kyetugenda okuba nti tukutuusako ssaawa zino naawe osobola okuba nti obitegeera. Tukwanirizaako omukutu gwa Fiye mugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amenyera eddoboozi Bantantambi Jimso Nambaluni Kibaye Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, yes, webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, yes. Ebifa highlights ez'eggwanga Palasi yasobola okuba nti awangula M10 Kola Tunes Awards yes we yafunye downloads nga 5,000 plus mu mwezi gumu era nga award eno egenda kuba nti emuweebwa anytime from now. Eriko n'akasente akayitirivu ennyo ddala bwe twogera Pius Mayanja ali mu bintu kwogatta ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Martha Mukisa ngono yakola akayimba ne Kenzo. Martha Mukisa yagenze mu maaso n'okuba nti naye afuna ka award ak'enjawulo oba award ey'enjawulo emanyikiddwa nga Uprising Star bwe yafunye downloads naye mpitirivu ddala mu M10 Kola Tunes Awards era nga bano bagenda maaso n'okuba nti bekolera omusibe mu Kola Tunes Awards. Zezo highlights zensobola okuba nti nkutuusaako gwe muyimbi aleeyo nga tosobola okuba nti osirika music wombo covid eryawo bali bewangulira akasente oliwaddemu okuba nti nawe oyutilizinga digital platforms osobola okuba nti wekolera akasente mpola mpola era nga ebintu bigenda maaso n'okuba nti bikwanguyira mpola mpola. Awo tuveewo twolekere kyatuleese kya Fiye Mutoni. Fiye Mutoni mukyala wa Edwin Katamba MC Kat bwe twogerera ali butabika. Fiye yasobola okuba nti ayawukana ne musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Kat olw'ensonga ezimu oba ez'enjawulo era nga wano MC Kat yagenda maaso n'okuba nti amwavaidinga ne Fiye n'agenda maaso n'okuba nti yavaidinga MC Kat ng'agenda maaso n'okuba nti amwesambira ddala ng'agamba nti obaoliawo MC Kat ebintu byagenda maaso n'okuba nti bikola bita brand ye ng'omuyimbi kogata taata w'abaana we okuba nti akola ebintu ebiswaza. Jjukira MC Kat yasobola okuba nti yefutuulamu ekyeddalo eddalo oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo yava ku ddagala ekiyimbe ne kigenda ne kimu kwatamu mpolampola n'asooka batolingamu ne TB n'avaawo mpolampola n'abeera ba addict nga takyasobola kuba nti adda waka mpolampola nga ebyo bivuddewo n'afuna ebirowoozo eby'enjawulo era nga MC Kat emagombe yasimbayo kitooke ku show ya London. MC Kat yakoomawo e Kampala nga mulalu nga yaguddemu eddalo era nga yasobola okuba nti ebintu bino babisootinga mpolampola byatwalibwa mu rehab. Still Fiye Mutoni yasobola okuba nti agenda mu rehab oluvannyuma lw'okuba nti yakozesa ebika by'enjawulo ebyenjawulo yes naye nga enjoy gye basinga okuba nti basembamu olugalo Fiye gyagenda maaso n'okuba nti akozesa bika byenjaga bibiri okuli encwiri kogata ne cocaine era nga abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bakyusinga Fiye n'agenda maaso n'okuba nti yabyegaana naye ate oluvannyuma yamala nakkiriza. Fiye yagenda maaso n'okugamba nti obaoliawo yafuna space nene nga takyasobola kyeberera n'asalawo okuba nti adda ku kye bayita enjaga era nga enjaga yasobola okuba nti emuvuga speed. Bino nabyogera nga amaze okuva muri era nga bwebyo yagenda maaso n'okuba nti ategeeza nga bwali free drug addict ng'avudde ku biragalalagala nga takyakozesa njaye takyakozesa bintu byonna. Now recently agenda okitegeera nga amaze okuba nti amovinga on yasobola okuba nti akitegeera nti baddest MC around town Kampala Uganda East Africa MC Kat yagenda maaso n'okuba nti afuna ekyana ekimyula kitono ddala ate nga kirungi nakyo kikola ku TV bamuyitani bamuyita Caroline Mark ennaku zinakola ku Bukedde
Bukedde TV oluvannyuma okuba nti oba oliayo yagobebwa okuva ku Spark TV n'agenda ku kye bayita Bukedde TV era nga yes Katsi twakitegeddeko nti oba oliayo yali ateekateeka mbaga. Bino ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti binumya Fiye omutima eyali agambye nga naye bwagenda okuba nti ayanjula anytime from now era nga Katsi byagenda mu maaso n'okuba nti ebimutabukako kyatabuka nekitabukira ddala era nga bwe kyatabuka Fiye yasalawo okuba nti adda ku njaye oluvannyuma okuba nti yafuna management empya eyamanyikiddwa nga Maritini management yasobola okuba nti abivaako byonna n'asobola okuba nti adda ku biragalalagala era nga projects za Fiye zonna ezisinga obungi Maritini yazikuttemu ng'agamba tasobola kukola na muyaga. Twakitegeddeko nti bano ne basooka okuba nti bagenda mu maaso n'okuba nti beesikasika okwesikasikamu okwaddala era nga Fiye wetwogerera management ya Maritini kogata ne bbaawe MC Kat yasobola okuba nti amukwata ne bamuuzayo mu rehab. Mama Abi wetwogerera ali mu rehab. Bambi kyanaku nnyo kuba nti talent egenda mu maaso n'okuba nti efa kyanaku nnyo nti abayimbi abasinga obungi bagenda mu maaso n'okozesa ebintu bye batasobola. Bannange tokozesa ekintu ky'otasobola obanga okisobola genda mu maaso n'okuba nti okisobola naye bw'obanga tokisobola buladi wange ekyo ekintu kiyinza okuviirako obuzibu era nga oyinza okumaliriza nga weetuze n'okwetuga. Mwebale kuba nti mutambula naffe musabireko Fiye musabire MC Katsi musabire omwana wamanyikiddwa nga Abi bazadde bawe basobola okuba nti badde engulu bampitantambi Jimisalo Kiboya Maxudi Junior subscribe nga sobola okuba nti tutambula. Bye bye for now kakomewo n'ebirala bingi bikyali ntomoni tambula naffe. Big up on yourself, respect still there. I love you so much.